Olunaku lw'eggulu twakulaze eggulire mu mawulire gaffe nga Nannyonga Anna Maria atemera mu gy'obukulu 65 ne muwala we Royce Zawedde abatuuze b'e Nabweru mu munisipali y'e Nansana balidde akawunga ne ccaayi oluvannyuma lw'okulemererwa okwetuusaako ennyama n'ettooke ku Ssekukkulu. Christmas naadde nsuubira omugulirayo akanyama naye saamuguliddeyo olw'ensonga nti ssente ze nali nnoonyeza ntegese saazifuna. Kati essaawa eno munne nfunyeeyo kawunga agenda anywerako n'amazzi tubeerewo. Kati bano olwaleero bafunye akamwenyumwenyu ku matama oluvannyuma lw'omuzira kisa okulaba eggulire lino n'akwatibwako era olwaleero abadduukiridde n'ebyassava nabo basobola okunyumira olunaku luno olwa Boxing Day. Sali Keith Isaac yadduukiridde abantu bano n'ebintu okubadde enkota y'ettooke, omuceere, enkoko, sooda n'ebirala. Zawedde Royce ne nnyina beebazizza BBS Terefayina olw'okusitula eddoboozi ly'omuntu wa wansi nga bagamba nti kyebatuuseeko babadde tebakisuubira. Twebaza nnyo BBS olw'okudduukirira abantu ba wansi. Mutuufu kino tubadde tukisuubira okumanya abantu b'e wansi nti naffe gye tuli okutuyambako. Ono abadde omusanyufu eby'ensusu yeebazizza Sali Isaac Keith ne BBS Terefayina olw'okuba nazaako ennaku gye babadde nayo olunaku lw'eggulo. Mwebazizza nnyo okubanga asobodde okutudduukirira naffe ababadde tebalina ssuubi olunaku lw'egyo twali tetulina ssuubi naye asobodde okutuzaamu essuubi nti bisoboka. Byonna Mukama abawa omukisa. Ye Sali mu kwogera kwe ategeeza nti musanyufu nnyo olw'okudduukirira abantu nga bano abali mu bwetaavu. Ffe tujja kukola ebyo Ssaabasajja Kabaka bye yatugamba okulaba nga tuyamba abo abatalina tulabe nga at least nabo babeerako n'essanyu kubanga ennaku zino enkulu zinaku waliwo omuntu eyalidde emmere n'agisula n'ekasasiro naye ate waliwo omuntu atayambye neighbor naye nga mulaba ali mu mbeera etali nnungi. Ono era yeebazizza BBS Terefayina olw'okutuuka ku muntu wa wansi n'esitula eddoboozi lyabwe okulaba nti nabo bayambibwa. Nga neebaza BBS wamu ne media houses za Ssaabasajja Kabaka olw'okubeera nti zituuka ku ground wansi ne balaba abantu bali mu mbeera ki kubanga bw'obanga totegedde oyinza obutamanya kuba kati maama ono abadde abeera mu kitundu kyaffe naye mbali simanyi nti mbeera gyayitamu mu nnaku zino ng'enkulu zino. Paul Bakabulindi, BBS Terefayina ageesigika.